gusobola okutta naye nga togutegedde nti gusobola okutta. Omusota guyina kala ennungi, guyina olususu olumasamasa, era skini y'emisota bagikolamu ensawo, era baserebu be bazikwata kubanga zibeera za bbeeyi. Skini y'emisota bazikolamu eki, bazikolamu ensawo. Skini z'emisota bazikolamu engatto, zibeera za bbeeyi, zibeera zimasamasa. Naye njagala nkutegeeze, osobola okugulaba omusota n'ogusanga awo nga gumasamasa mulungi nnyo naye nga munda busagwa. Kati ne sitaani naye bw'atyo, ate nga sitaani era musota. Kungulu gumasamasa naye munda guli kani, kwegamba munda mukyamu, gubuzaabuza. Omusota kati kye tuba tukola ngera Mukama waffe yeebazibwe. Kiki ate ekituuse ku layini? Kiki ekituuse ku layini? Kubanga tuli mu kigambo kya Katonda. Kiki ekituuse ku layini? Ekituufu kiri nti sitaani era ajja kusindika abantu be. Nkugambye sitaani alinga malayika ow'omusana naye nga munda kyakozesa kirala nnyo. Sitaani alina obwakabaka bw'olaba nga bwonna buli polished nga bulungi nnyo naye nga munda ebiri bulimu birala. Kati olina okwegendereza. Nabagambye nti tovuma muntu yenna. Tovuma muntu yenna, wuliriza ekigambo kya Katonda. Amiina. Mbaagala nnyo ab'emikwano, mwebale kunjagala, mwebale kunsabira, mwebale messages, mbaagala nnyo. Tuli bawanguzi n'okukirawo kubanga ono Katonda, Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi ali ku lwaffe afuga, ali ku Namulondo afuga. Tasobola kukkiriza ba Jezebel okuleeta obwakabaka bwabwe ne bukatonda bwabwe ne babuyingiza mu bwakabaka bwa Katonda. Ekyo tekisoboka. Tasobola kuleka ba Senakeribu ne beegulumiza nga bali mu kutulugunya mu bwakabaka bwa Katonda. Ekitasobola kikkiriza. Katonda asigale ng'ali naffe, ate si Katonda asigale ng'akugumya. Kugambe tovuma bantu. Gwe tunuulira Katonda, okitegeera. Katonda mwesige bwesizi, okkirize nti Katonda ali ku lwaffe, tujja kuwangula n'okukirawo mu linnya lya Yesu. Baagala nnyo ab'emikwano, Mukama y'asinga otwagala, tusisinkane olunaku lw'enkya, mubeere bulungi. Amannya geego bampita Pastor Teddy Naluswa Bujingo omubwati.